edduwa ngabo eri mu buli mukono gw'omuntu. Bwe tunayogera engabo, abantu abasinga obungi Oluganda lugenze lubagendako bayinza obutakitegeera, naye edduwa kiso oba kitala oba mundu eri mu buli mukono gw'omuntu, etalina njawulo wakati wa mugagga na mwavu, singa ng'oba ogikozesezza. Ffenna Allah tabaraka wa taala atwanukula omulundi gumu. Era njagala okubategeeza nti Allah tabaraka wa taala mwetegefu okutwanukula bwe tunaabanga tuzze gyali n'okuwanjaga. Mwetegefu mu mbeera yonna, kubanga abantu bayinza okulowooza nti ate ne bwe tunaasaba abantu baasaba dda. Nedda, Allah mwetegefu leero n'enkya okwanukula okusaba kwaffe singa tunaaba tuzze gyali. Ekirwadde kino ajja kutukijjirawo, ajja kukijjawo jalla jalaaluhu, ate nga gwe tusigazza. Kubanga abazungu bagezezzaako, eddagala bagezezzaako, vaccines bagezezzaako, banoonya eriwonyeza ddala likyagaanyi, banoonya akawuka kano kavaawo katya, byonna bikyagaanyi. Naye jalla jalaaluhu Allah tabaraka wa taala tajja kulemwa bwe tunaabanga tuzze gyali. Nolwekyo mu kutuba yaffe eno ey'olwaleero njagadde kwongera kubasaba nti nga byonna tubikozesa ebyo ebyatusabibwa ab'ebyobulamu, ebyo ebyatusabibwa abakulembeze baffe mu ggwanga, tetwerabira kudda eri Allah tabaraka wa taala na dduwa. Kubanga baatukulembera ababaka bannabbi bonna badde eri Allah tabaraka wa taala, buli lwe baafeesinganga challenges, buli lwe baafunanga obuzibu bwonna, baddanga eri Allah tabaraka wa taala biddua n'okumusaba. Baddanga eri Allah tabaraka wa taala n'okumusaba, okubawaako ku byokulabirako kwaba baatukulembera. Tulaba nabbi Nuhu alayhi salatu wassalaam, Allah yamutuma eri abantu agende abakowoole, agende abalage eddiini eno ey'Obusiraamu, agende ababuulire ekigambo kya Allah tabaraka wa taala. Naye abantu be baali bazibu nnyo, baamukaluubirira. Abagamba kino, abamu baatuuka n'okubeera nga tebaagala kuwuliriza byayogera, ne bateeka ennwe z'engalo bwe bati mu matu baleme kuwulira biki byabagamba ng'ababuulira ekigambo ekikwatako Allah tabaraka wa taala. Baamuyigganya, baamulemesa mu mbeera zonna. Naye yatuuka akaseera n'atendewererwa omulimu guno Allah gwe yamutuma, naye ate ng'akyalina okugukola kubanga bwali buvunaanyizibwa Allah bwamuwadde okutuukiriza. Yadde eri Allah tabaraka wa taala n'amusaba, naga nti inni maglubun fantasir, aye Allah tabaraka wa taala, ntendewereddwa, nemeseddwa abantu bano, fantasir, ntaasa jalla jalaaluhu, ntaasa. Fanaswarahu Allahu tabaraka wa taala, Allah nayanukula okusaba kwe n'amutaasa. Ibrahimu alayhi salatu wassalaam bwe yalinga amaze okutemaatema amasanamu ng'ekkubo lye yalaba nti lye lijja okujja ku bantu be obutasinza bitali Allah, n'agatemaatema. Naye baasalawo bamuteekeko ekibonerezo kya kumwokya na muliro. Era baakola kyonna ekisoboka okulaba nga bakuma omuliro omungi ddala, nga buli muntu eyalumiddwa bakatonda be gali amasanamu ge yatemaatema aleeta kinywa kyanku, okulaga nga bw'onooleeta amabugo onoga nti bannange tufiiriddwa nnyo, ye musajja ataziikawo, afiiridde ate mu kaseera we tubadde tusinga okumwetaagira. Abantu ebyo ebigambo bye boogera mu kukubagiza ne bawaayo ne ke bawaddeyo. Bano baaleetanga nku za kwokya Ibrahimu alayhi salatu wassalaam kubanga yatemyetemye amasanamu gaabwe. Era baatuka ekiseera ne bakuma omuliro okumwokya, naye nga tebannaba kumusuulamu. Yadde eri Allah nga takyalaba lutaasa lwonna, bonna bamwetoolodde, bonna ekigendererwa kyabwe kya kumusaanyaawo. Nadde eri Allah tabaraka wa taala n'edduwa erimu ebigambo ebimalayo
obuyinza bwa Allah n'ebimalayo okulaba nti addidde eddala eri Katonda, takyalina gwe yeesiga mulala okuggyako ye. N'agamba nti hasbiya Allahu wa ni'mal wakil, hasbiya Allahu wa ni'mal wakil, ekitegeeza mu makulu amazito nti neesigamidde ku Allah, Allah wange ammalira ku kino ekiriwo, kati tewakyali mulala okuggyako ye yayina ekisembayo era nga yatendebwa n'ekyo. N'alinda ekiddako ng'amaze okusaba edduwa eyo egamba nti hasbiya Allahu wa ni'mal wakil. Yalinda ekiddako Ibrahimu alayhi salatu wassalam. Allah n'alagira omuliro, n'aga nti ya naaru kuni barudan wa salaman ala Ibrahim. Muliro gwe nkuwadde ekiragiro, beera munnyogovu wadde ng'oli wakwaka naye beera munnyogovu, obunnyogovu obutakosa, obw'emirembe, kubanga waliwo obunnyogovu ate obukosa omuntu n'asanyalala n'akusanyalala. Naye yagugamba omuliro naga nti kuni barudan wa salaman, beera munnyogovu, obunnyogovu obw'emirembe eri Sayyidina Ibrahim. Ne bamusuula mu muliro n'agubeeramu nga nabo beewuunya gagwaka, naye nga tegulina kye gumukolako, kubanga yasabye Allah tabaraka wa taala, kubanga yazze eri Allah tabaraka wa taala. Omuliro Allah yagufuga, Allah yafuga buli mbeera, n'agufuga ne gubeera munnyogovu, obunnyogovu obw'emirembe eri Ibrahimu alayhi salatu wassalam. Tetulina kkubo ddala okuggyako okudda eri Allah tabaraka wa taala. Eno virus temuli, virus tesinga muliro guno gukumiddwa ddala nga nammwe mugulaba gwaka, kubanga mu byafaayo bagamba nti bwe gwasammukangako wabbali abaalingawo nga gusobola okukoleeza akantu nga kasammuse ebbali nga gukoleeza engoye zaabwe, naye nga yagulimu ali mu mirembe. Allah asobola okunnyogoza akawuka kano ne kataddayo kubeera k'amaanyi mu nsi yonna bwe tuba nga tuzze gy'ali n'edduwa. Tulaba bangi abaatukulembera mu babaka. Yunus alayhi salatu wassalam, Yunus Allah yamutuma agenda akoola abantu b'egindi, baamukaluubirira n'abasuulawo. Ekikolwa ekyo kyali kibi era kyanyiza Allah tabaraka wa taala. Naye wakati mu kudda gye yavudde ng'alina kulinnya lyato ayite ku nnyanja, Allah n'ayagala amulageko amaanyi ge. Ge gano amaanyi Allah g'atulaze olwaleero. Bajjamaani, Allah atulaze amaanyi ag'akawuka k'otasobola kulaba ne bw'oba onoonyeza. Ne bwe tuba tulina bino ebyuma ebyaffe ebya bulijjo, microscopes, tosobola katangaaza n'okalaba. Allah atugezesezza n'embeera gy'olabanga ntono ddala, naye ng'ensi yonna egitadde ku bunkenke. Si Uganda yokka, ensi yonna eri ku bunkenke. Muve kakati ffe olw'okuba nti katwakatandika okusoomozebwa okw'amaanyi n'okufiirwa ku bantu, naye ensi endala zisirise busirisi, tezikyalina kyakukola, naye nga nazo okusoomozebwa kukyaliyo. Allah atusanyalazza. Naye yalaga ku nabbi Yunusu amaanyi. Bwe yalinnya eryato, ekiseera ne kituuka nga mu lyato balina okumuggyamu kubanga lyatabuka. Naye bano abakola ku nnyanja buli omu amanya embeera ye mu mulimu gwe, ne baga nti eryato lino litabuse, wateekeddwa okuba waliwo omuntu atali mutuufu mu lyato lino, tulina okumuggyamu. Bagenda okukuba akalulu nga Yunusu alayhi salatu wassalam yalina okuvaamu, era ne bamuggyamu. Naye baamukasuka mu mazzi bwe bati, ekyennyanja ekinene nga kyatezedde omumwa ne kimumira, n'abeera mu lubuto lw'ekyennyanja. Allah atunyumiza mu Qur'an aga nti fi dhulumati thalatha, ng'ali mu bizikiza bisatu. Ekizikiza eky'olubuto lw'ekyennyanja bwali budde kiro, ekizikiza eky'obudde obw'ekiro, ekizikiza eky'amazzi gennyini ag'ennyanja, kubanga ng'ekyennyanja kiri wansi mu nnyanja. Fi dhulumati thalatha, mu bizikiza bisatu ekyennyanja kimumize. Naye yategeera mangu nga amaze okufuna ekizibu ekyo, kubanga teyafa ng'ali mu lubuto lw'ekyennyanja. N'ategeera n'aga nti wateekeddwa okubeerawo kyenkoze ekizibu. Abaatukulembera abalongoofu buli lwe baafunanga okusoomoozebwa kwonna baalowoozanga ku nsobi gye bakoze. Abange tulowooze ku nsobi ze tuzze tukola mu kaseera kano.
ng'ekirwadde kitusoomooza tulowooze ku kwonoona kwe twonoonye eri Allah tabaraka wa taala. Olwaleero okubeera nga tewakyali kyonoono mu nsi Allah kye yagaana okuggyako ng'abantu bakikola, tekikyaliwo. Buli kyonoono kyonna Allah kye yagaana abantu bakikola, ate nnyo ate kyere nga kiringa ekyakkirizibwa. Obwenzi obutakyalina kkomo, ng'omuntu ku bwenzi atya muntu munne okusinga okutya Allah. Omusajja atya muzadde wa muwala gwagenda okwendako oba mukyala we gwagenda okwendako, naye nga teyeeraliikiridde Allah. Obubbi obutakyalina kkomo ku buli muntu yenna, mu mannya ag'enjawulo, simanyi bufeere, abalala babuyita bufeere, bwonna bubbi. Okulya riba, ekisa ekiweddewo mu nsi, ekisa kiweddewo nga buli muntu takyasaasira munne, mpaka ne ku bisolo ne ku bitalina bulamu tetukyayina kisa. Kati tuli mu kalwadde kano mu kusoomoozebwa okw'ekika ekyawaggulu, naye ng'abantu abalala bagulaba ng'omugano ate okunyigiriza abalala. Abasawo mu malwaliro aga private beeramula bweramuza ensimbi nga tebakyafa ku kuwona kw'abantu okuggyako bo okufuna ssente. Bw'oba toyina miliyoni 7 nga oxygen akuweddeko tebakukwatako, omala deposit, sigamba nti ze zinaasembayo, deposit miliyoni 7, miliyoni 5, wadde nga wakati mu kusoomoozebwa ate abalala bagufudde mugano. Tekyali kisa. Buli kikolwa kyonna ekikyamu eri Allah abantu bakikoze. Abange tunaddawa bwe tunaabanga tetuzze eri Allah tabaraka wa taala. Yunus ekyennyanja kimumira, immediately n'ategeera nti waliwo ensobi, nina okudda eri Allah tabaraka wa taala. N'atandika okumutendereza ng'ali mu lubuto lw'ekyennyanja. Bannange, ku nsonga y'ekirwadde kino ffenna tuli mu lubuto lwa kyennyanja. Ffenna tuli mu lubuto lwa kyennyanja, tulina okudda eri Allah tabaraka wa taala okumutendereza nga Yunus bwe yalaba nti atuuse mu kazibu, ali mu lubuto lwa kyennyanja, bizikiza 3 tewakyali ataase okuggyako Allah tabaraka wa taala. Tulina okudda eri Allah tabaraka wa taala biddua, n'okumusaba n'okumutendereza n'okuva ku byonoono. La ilaha illa anta subhanaka. Yatendereza Yunus ng'ali mu bizikiza 3, kumpi ffenna mwe tuli kati. Yaga nti nkakasa nti wali katonda mulala asaanidde kusinzibwa mu butuufu okuggyako Allah. Subhanaka, oyawukana Allah jalla jalaaluhu. Subhanaka, oli wanjawulo mu bikolwa ne mu bigambo. Subhanaka, toyina kufaanana jalla jalaaluhu. Inni kuntu minadh dhalimin. Nina ensobi Allah tabaraka wa taala. Bannayuganda mulina ensobi, okutta okutakyalina kkomo. Ensi yonna erina ensobi. Abantu okubeera nga bapromotinga bisiyaga eby'abakazi n'abasajja, tulina ensobi. Twetaaga okudda eri Allah tabaraka wa taala wajja okututaasa. Walil asafi shadid, naye ekyakabi abantu bwe bafuna okusoomoozebwa ate beewagala bwewagazi, balabanga bagezi ennyo. Naye Allah aga nti falawula idh jaahum ba'asuna tadharra'u. Abantu singa bwe balabanga nina wemba kutteko nga mbaleetedde okunyeenyezebwa, nga mbalaze ku maanyi gange, singa tadharra'u, beekubamu. Walakin kasat kulubuhum, naye kyennaku abantu bongera kuguba mitima. Abakola ssente bakola. Nalaba wano juzi nga bagambye nti lockdown, abaana ab'amasomero tubawadde ennaku 3 okudda awaka, n'abantu abalala abanaasobola okutambula. Baasi babadde batwalira emitwalo 3 nga batwalira 10. Okusaasira kuliridde waffe, tunajjawa tunaafunawo okusaasira okuva eri Allah tabaraka wa taala nga ffe tetusaasidde. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis samaa.
nabbi bw'atyo bw'agamba sallallahu alaihi wasallam nti musaasire abo abali mu nsi n'ebyo ebiri mu nsi, Allah abasaasire oyo ali waggulu. Tulina kudda eri Allah tabaraka wa taala biddu'a ng'abaatukulembera abalongoofu bwe baakola. fahuwa sayyidul anbiya wal mursalin Muhammadi buni Abdillah alayhi afdalu salatu wa atammu taslim. Nabbi waffe sallallahu alaihi wasallama buli lwe yafunanga obukaluubirivu bwonna ate nga gwe tujjako eddiini, yaddanga mangu eri Allah tabaraka wa taala n'okumusaba ne buli ssuubi lyonna lye yasuubiranga nti yandifunye kino oba kiri, ng'amanya ayinza okukimutuusaako Allah tabaraka wa taala. Era tumusanganga mu dduwa ze nnyingi asaba rabbana atina fi dduniya hasana, ayi Allah tuwe obulungi mu nsi obulungi tebubaamu bulwadde, obulungi tebubaamu kusoomoozebwa. Edduwa eyo gisabe n'edduwa endala, kubanga nabbi yagisabanga nnyo nti atina fi dduniya hasana, tuwe obulungi mu nsi ne ku lunaku lw'enkomerero, wakina adhaba nnaari, otukingirize n'okuyingira omuliro. Allahumma inni as'aluka alhuda, yasabanga nnyo edduwa eyo, ayi Allah mpa obuluŋŋamu, wattuqa n'okukutya, wal afaafu wal ghina, obugagga n'ebirala. Naye ffe buli kimu kyonna tukirowooza nti tukisobola. Abantu ennaku zino buli lwe bafuna okusoomoozebwa balowooza nti bajja kukumalawo bo nga bo, era kyova olaba bateekawo amaanyi gonna okulaba nga bamalawo okusoomoozebwa bo, ne beerabira okudda eri Allah tabaraka wa taala. Kati saawa zino ku kirwadde, omuntu ne bw'aba akubidde munne essimu amuga nti muli muti eyo, bannange omululuuza, eddagala, bannange enniimu, entangawuzi, abantu balowooza nti ebyo bye bigenda okututaasa, atali Allah tabaraka wa taala. Tukozese eddagala lyonna eriba lituweereddwa, naye tetwerabira kudda eri Allah tabaraka wa taala. Yagenda okututaasa yasembayo, kubanga bangi. Juzi muganda wange, mukwano gwange, Allah amusuuse amuwonyeze ddala, yatuweereza message ng'aga nti nywedde eddagala lyonna erigambibwa, niimu nginywedde, omululuuza ngunywedde, entangawuzi nginywedde, naye oxygen abuze, ate ne ssente zindeekubya mpi. Tewali ajja kutaasa okujjako Allah. Amaanyi gaffe tegaliiwo. khulqa al-insanu dha'ifa, muntu yatondebwa nga munafu, alina waakoma. Wallahi tulina we tukoma, entangawuzi erina weekoma, omululuuza gulina we gukoma, naye tuddeko eri Allah n'edduwa. Omuntu n'alwala, abamu nga balwalidde ddala ekirwadde kino nga kye kibasoomooza, naye ng'amazeeko wiiki ng'amaanyi agatadde ku mululuuza, amaanyi agatadde ku bbombo, taddangako eri Allah kuwanika mikono wadde n'abamwetoolodde okumuwanikira ku mikono, Allah amutaasa. Essimu ze batukubira za kutulaamira kunywa mululuuza na ntangawuzi, naye ez'okutugamba nti tudde eri Allah n'okumusaba n'okumwenenyeza, zo zaddi. Abange, edduwa ye result yokka kyekisigaddeyo, ebirala byonna tubikozeeko, naye tudde eri Allah tabaraka wa taala n'okumusaba. Nga mmaliriza, bwe tuba tunaasaba Allah tabaraka wa taala ate tetwerabira kumwenenyeza, kubanga nga bwe mbagambye nti wakati mu kumanya nti eno embeera Allah yeyagireese era yalina okugijjawo, tetwerabira nti tuyinza okuba nga tulina bye tukoze nga Allah atutaddeko embeera eno ng'ekibonerezo, tusobole okwekuba mu mitima tudde gy'ali. Obwenzi obuyitiridde, obubbi obuyitiridde, obuyaayi obuyitiridde, obukumpanyi obuyitiridde, enguzi eyitiridde, riba ayitiridde, okutakyalina kkomo, ebintu ebyo byonna biyinza okuba nga Allah tabaraka wa taala kwasinzidde okubeera nga atandika okuleeta embeera efaanana bwetyo. A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufiyan innahu la yuhibbul mu'tadin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه
huwa al-ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فاتقوا الله عباد الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. My dear brothers and sisters, in today's khutbah, I would like to talk about the importance of dua or supplication to Allah, especially when in calamities and challenging time like the COVID-19 pandemic, which has devastated the whole world. Supplication is a weapon in our hands, and it is a profitable trade in which the poor and the rich are equal. Whenever we face challenges on earth or in ourselves, at home or at work, we should never forget praying to Allah for redress. Supplication to Allah was an attribute and a practice of the messengers and those who came before us. Whenever Prophet Muhammad, peace be upon him, faced difficulties, he always turned to Allah through dua or supplication. Unfortunately, in the conditions of our people today, we see the lack of supplication, and that people are giving material reasons with all care and accuracy, and they are negligent in praying and supplicating to Allah. Nevertheless, many strange diseases like that of COVID-19 and many calamities have spread, and people are unaware of resorting to their Lord and defending the challenges with supplications and prayers. I therefore urge you to emulate our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and his companions by always turning to Allah through dua whenever in difficulty. You will not regret. Above all, it is time to repent from the wrongs we have committed knowingly and unknowingly, and to strengthen our bonds with Allah by abstaining from committing sins such as bribery, corruption, cheating, usury, treason, adultery, sodomy, and unlawful killing. أصلي وأسلم على البشير النذير وقد أمرنا الله تبارك وتعالى بالصلاة عليه فقال جل وعلا مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين اللهم إنا نسألك بأننا نعلم أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ألا تدع لنا في هذا المكان وفي هذا البيت المبارك ذنبا إلا غفرت
ولا هما إلا فرجت، ولا عسيرا إلا يسرت، ولا فقيرا إلا أغنيت، ولا مريضا إلا شفيت، ولا مريضا إلا شفيت، ولا ميتا إلا رحمت، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا لنا فيها صلاح إلا قضيت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون ومن سيء الأسقام. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.